Mwatu wa magezi nti ensi tugijjeko amaanyi naye ensi ogijjako amaanyi ate yo nega kuteekako. Kati abantu wa magezi ensi okugijjako amaanyi mutuwaayo magezi ki amalala nga ate yensi yesazeewo okututeekako amaanyi. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli tuba tusonze ne show yaffe batugenda maaso olw'okuba nga tutunuulira amawulire agaba gagenze maaso olw'okuba nga gakola ensonga mu lunaku. Olunaku olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akwata epeni wamu n'olupapula n'agenda ku mukutu gwe n'awandiika ebbankalu ebadde empanvu ennyo. Tugenda kuba nga tugiyitamu kanneemu kanabbiri. Wabula ky'obadde olina okuba ng'okola eddakiika eyo Pulezidenti w'awandiikidde obadde naawe olina kutaapinga screen. Ebimu ku bigambo ebiwandiikiddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye nti mu myaka 56 gy'abadde alwana ye takikijjanyangako oba kutulugunya muntu yenna, ta odaringangako muntu yenna kutulugunya muntu yadde ba opponent be oba aba opposition ebbanga lyonna olw'ensonga ez'enjawulo zagenze maaso n'okubanga ayogerako. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebbankaluwa gy'awandiise olunaku olwaleero abadde ayanukula omukulu Andrew Mwenda. Ojja kujjukira nti Andrew Mwenda yavaayo n'awandiika ebbaluwa n'amawulire ag'enjawulo g'abadde awandiika ku mukulu amanyiddwa nga Stephen Nuwagaba. Stephen Nuwagaba ono kibadde kigambibwa nti abadde yeekubyanga ebifaananyi ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Wabula Stephen n'atandika ng'ogenda ng'atiisatiisa abanene mu magye era n'abakulu mu gavumenti ab'enjawulo nga bagamba nti ajja baloopa ewa Pulezidenti we baba tebakoze ebyo byayagala bakole. Olwo nno n'agendanga maaso n'okuba nga abajjako omusimbi. Wabula ng'ono arabbinga shoulders n'omukulembeze w'eggwanga. Ebyo bibadde nga biwandiikibwa mwana mulenzi Andrew Mwenda. Kati Andrew Mwenda oluvannyuma lw'okuba nti yabadde ng'awandiika bino byonna, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero kwe kuvaayo n'awandiika ebbaluwa nga yeewakana bino byonna n'okugamba nti Andrew Mwenda alina ebibye bye yeenoonyeza. Tugenda kuba tuyitamu lukwakwayo wabula ebbankaluwa ya pages 9 bweddu. Kati ngenda kuba ebimu mbibuukamu wabula ngenda kutemaatema tujjemu ebyo bisinga okuba nga bikola amakulu tulabe kiki President. In fact omwaka guno President Museveni yakavaayo emirundi ebiri ng'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Andrew Mwenda munnamawulire ng'amutabukira. In fact ye Andrew Mwenda omwaka guno yakavaayo emirundi 3 ng'abaako ebigambo by'awandiika ebikambwe ennyo ne binyiza President Museveni n'akwata ebbaluwa n'awandiika. Kati bangi olunaku olwaleero babadde beebuuza nti naye Andrew Mwenda y'ani ng'alina amaanyi mangi. Mukadde ke kamugu atamanyi Andrew Mwenda. Andrew Mwenda ali mu kibiina ki PLU ekya General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Era Andrew Mwenda alina ne PL number oba PLU number ezimu ku ziri ezisookera ddala waggulu oba ba top ab'ekibiina oba ekisinde ki PLU. Wabula President Museveni emirundi gy'avuddeyo gyonna abadde ng'alaga nti Andrew Mwenda ono takkiriziganya naye era si musanyufu. Kati case in point is the letter that has been written by the President today saying that the people of Uganda, especially the Bazukulu Kopango, Erio Mabel, Apoyo Kwermabel, recently having thanked Ugandans for voting very well in the recent LSC1 elections. We shall get time to say more about this issue later. However, for today, I want to inform the Ugandans that the great journalist Andrew Mwenda is back with his schemes, having failed to destroy our promising pharmaceutical industry by calling our innovators Magola and Semfuka conmen and declare me senile. He has now discovered a new national emergency in Uganda. This is the young man known as Nuwagaba Stephen. President Museveni asose n'ababuuzaako n'abeebaza n'okuba nti mwalonze mu kalulu ka LC. Wabula n'agamba nti agala okwogera ku munnamawulire Andrew Mwenda. Buli kaseera avaayo n'obuntuntu bw'awandiika n'okumulumba. President Museveni n'agamba nti Andrew Mwenda yavaayo ng'alumba ekintu kya industry eyakukola eddagala n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo okuli abayiiya nga Magoola ne Ssenfuka. Andrew Mwenda yavaayo n'abayita
babbi oba bafiri ate n'avaayo n'agamba ne President Museveni nti takyali mu kulowooza kwe kutuufu oba ebintu ebimu abikola wabula atuuse emyaka egyerabiralabira ne bigwa mu kkowe eryo. President Museveni yennyini yakitadde mu bbaluwa ye ekyo ekigambo kyawandiise n'agamba declaring me senile. So President Museveni agamba nti ekisinza okumwewuunyisa kye ekyokubeera nti kati Andrew Mwenda avuddeyo n'ekipya ekyokubeera nga agamba nti eggwanga lirina ekintu kye lirina okutunuulira omwana omuto oba omuvubuka amanyiddwa nga Nuwagaba Stephen. President Museveni mu bankaluwa eno gy'awandiise agamba this young man has laid siege on State House and the security agencies. There is a big danger to the country. Since I'm not dead and I'm still able to use my pen to defend the Ugandan and African revolutions, I will tell you about Nuwagaba. President Museveni n'agamba nti engeri gye kiri nti Andrew Mwenda avuddengayo n'agamba nti Stephen Nuwagaba yavaayo n'ateeka eggwanga ku bunkenke era ne State House nti agiina mu ttaano. President Museveni agamba nti ye kaawandiike asobole okuba nga ajjawo obulimba bwonna obubadde butambuzibwa Andrew Mwenda. President Museveni mu byawandiise agamba nti Nuwagaba muvubuka muto oba omuvubuka ono yajjanga ali mu myaka gye 20 awo wakatikati era nti yajja wa President Museveni ng'omuntu yali anoonya obuddamu n'obuyambi oluvannyuma lw'okubeera nti yatulugunyizibwa. Bino bikugamba biri mu Luzungu wabula ngezaako byangu yabbiza mu lulimi Luganda. So President Museveni agamba nti omuvubuka Andrew Mwenda yagenda okugyewo ng'ebyaddala abadde atulugunyizibwa era ng'abadde ng'ayita mu kaseera akazibu. Era President Museveni agamba nti Stephen Nuwagaba bwe yajja gy'ali President ye kennyini ya orderinga Stephen Nuwagaba atandika okulabirirwa mu bulabirizi bwa President Museveni era n'aweerezebwa ne mu malwaliro. He seems to have improved but some of the miming is still there. Timwana mulenzi ono abadde nga mu mbeera enzibu era yafuna trauma oba embeera eyo gy'ofuna oluvannyuma lw'okubeera nti watulugunyizibwa. President Museveni agamba nti Stephen Nuwagaba ono yatulugunyizibwa ab'ebitongole ebikuumaddembe. The terrible thing is that these alleged torturers and maimers were belonging to our security forces. Nti Stephen Nuwagaba abaamukikijjanya n'okumutulugunya okumutuusa mu mbeera eyo ba security eyaffe eya Uganda ebitongole ebikuuma ddembe. Is this what we and the people of Uganda fought for? Do you know how much we and all the people of Uganda sacrificed to get freedom from killers, torturers and dictators? So President Museveni n'agamba nti ye kisinza okuba nga kimukuba enkyukwe kyekyokubeera nti aba security ya Uganda tebe bagenze maaso n'okuba nga bakikijjanya Stephen Nuwagaba. Kati President Museveni n'agamba nti ddala kino kye twalwanirira okubeera nga Stephen Nuwagaba atuuka okukubibwa naddala aba security eyaffe ey'omu ggwanga wano. At a personal level, the colleagues who died, President Museveni still agenda maaso n'agamba nti hence the great journalist Andrew Mwenda, who specializes on spying on me with his investigative team, could have tried to find out how the young man came to be under my care. President Museveni agamba nti Andrew Mwenda teyandibuukidde bubuukizi wabula yanditandise okukola okunoonyereza n'amanya Stephen Nuwagaba ono yajja atya okubeera wansi wa protection ya President Yoweri Kaguta Museveni. So President Museveni mu baluwa yagamba nti abasajja abatulugunya Nuwagaba baagezaako n'okumutta era n'okubeera nti bamuweereza obubaka obumutiisatiisa. They tortured and maimed his nti ne maama wa Nuwagaba bagenda maaso n'okuba nga bamutulugunya ate nga maama wa Nuwagaba mukyala mwagazi nnyo wa NRM era nti in fact ne taata we juzi bamulonze ku bwa chairman taata wa Stephen Nuwagaba. In fact gwatamanyi Stephen Nuwagaba nakolako video wano kwagaliwo nga nkunyonyola okuva kwa Andrew Mwenda bye yali avuddeyo n'agamba nti waliwo omusajja ali mu State House bamuyita Stephen Nuwagaba agikozesa n'ebifaananyi byeyekoya ne President Museveni okubanga alumba abakulu n'abajjako ssente. Kati President Museveni ekyo kyazze okwanukula mu bankaluwa eno. Though President Museveni amaliza nga mu bbaluwa eno yeeganye n'okwega n'agamba nze sibeerangako nendagira muntu kutulugunya wano na wali. All this will be checked by the quiet investigation and that I set in motion some time ago. So President Museveni agamba nti akyanoonyereza ku baatulugunya Stephen Nuwagaba abaatulugunya family ye maama wamu ne taata. Why the desperation if the boy is a liar? Could it be a cover-up of crimes and treachery committed by these people
the great Mwenda is now defending. President Museveni n'agamba nti kati Andrew Mwenda lwaki avaayo kati bw'abanga omulenzi alimba ddala ali mu kukavaringa up wabaddewo kukavaringa up wano na wali. Coming back to torture, let alone maiming, these are immoral, counter-revolutionary, non-strategic and non-necessary for we the freedom fighters. So President Museveni n'agamba nti kati wetuddayo ate kukwata abantu ne babakikijjanya n'okubayisa obubi ekyo kyo ffe twalwanirira eddembe mu Uganda tukivumirira. So President Museveni n'agamba nti in the last 56 years I have been fighting, I have never tortured or ordered anybody to torture an opponent because of the reasons mentioned above. President Museveni n'agamba nti ku lw'ensonga z'abannyonnyodde ye mu myaka 56 gy'abaddewo ng'alwana tatulugunyangako muntu, ta-orderingangako muntu yenna kugenda kubaako gw'atulugunya yadde abo ba opponent be babisana nabo mu byobufuzi. Oba okitegeera. So President Museveni still agambye nti nevertheless the UPDF and other security forces in fighting impunity, they should not commit their own crimes such as torture, extrajudicial killings. President Museveni n'agamba nti wabula kyasaba UPDF wakati nga ekuuma eddembe n'ebiringa ebyo n'okulwanyisa okutulugunya kw'abantu, ate UPDF teyanditandise kubanga nayo ekola emisango egy'okubeera nti etulugunya abantu. President Museveni akyogeddeko n'alaga nti okutulugunya kwa kusobola okuba nga weekuli ate nga ne UPDF erina omukono mu kyo, wabula teyandigenze maaso na kubanga ekola ekintu ekifaananako bwe kityo. Still bwe weeyongera maaso, abadde President Museveni awandiika ebbaluwa eno nga bw'ateekamuko ku byafaayo. Okay? Bw'ateekayo ku byafaayo bya Afro-NASA. Batugenda kufokasinga ku kutulugunya bantu ne Stephen Nwagaba wamu ne Andrew Mwenda okusinziira ku baluwa ya President Museveni. It is therefore because the torture and maiming that I came to know Nwagaba, I'm glad I rescued him. President Museveni yagamba musanyufu nti yataasa Stephen Nwagaba olw'ensonga ebyaddala yali atulugunyiziddwa n'ebintu ng'ebyo ebyali bigenda maaso. If he has got problems like lying, he will account for those. President Museveni n'agamba nti naye Stephen Nwagaba bw'aba yajja nga amulimba ekyo nakyajja kukisasulira. However, the evil schemes of Mwenda are in always seeking to disorient the focus of the country to trivialities or to covering up crime, as could be the case in this matter, or outright a subversion. President Museveni n'agamba nti naye ate Andrew Mwenda okujjanga n'awandika ku bantu nga bano n'ebintu bwe biti, Andrew Mwenda alina ebirala by'abaayisaawo n'okubikkirira obumenyi bw'amateeka. And the reality on the ground is that the main problem in Uganda is not Nwagaba seizing the State House and the security forces, the criminals, including some in the security forces and other organs that have been blocking the flow of information about the criminals, covering them up, and ensuring information that don't reach leaders like the president so they can continue with their criminality. So President Museveni yagamba nti ekizibu si Stephen Nwagaba ono kubeera nga abadde akozesa bubi State House n'ebitongole bya security. N'agamba nti obuzibu bwe bakozi b'ebikolobero ababadde nga bayimirira mu kkubo ly'amazima ne information okubeera ng'etuuka ku president n'abakulembeze abalala. President Museveni wano nno walumbaganidde Andrew Mwenda n'amugamba nti Andrew Mwenda bw'abanga yeefuula nti anoonyereza nnyo era nti anoonyereza ku President Museveni n'ebisigadde, lwaki tagenda n'anoonyereza obuli bw'enguzi obuli mu PDM n'enguudo. President Museveni amalize ebbaluwa eno oba ng'afunzafunza. Agamba two last points on this count regarding the misinformed imposition of Mwenda or intentional cover-up of criminals by Mwenda. First, as self-acclaimed authority on everything under heaven, declared that in the bush when we were few, it was all right to use popular intelligence. Now that we are many, the primitive methods of the bush could no longer work. Wrong, Mr. Ngamanya. Right from the beginning, we are using human intelligence and signals intelligence. So President Museveni still n'agamba nti Andrew Mwenda yeefuula Ngamanya oba yeefuula amanyi buli kimu, nti yavaayoko n'amagezi eri President Museveni nti balekeraawo okukozesa obukodyo bwe baakozesanga mu kibira. Wabula President Museveni agamba nti ye obukodyo buno kwatava bwakola bingi nnyo era bulina kye byabayamba
naddala mu biseera ebyokubeera nga bagenda maaso n'okubanga babaako kye bakola here and there. Still bwe weeyongerayo n'otunula ebbaluwa eno nkugambye President Museveni agiwandiise empanvu ya pages 9 wabula agenza asuulasuulamukko ensonga z'ebyafaayo nga bw'omumanyi here and there nti ye buli waaba addressing eggwanga bw'ayogera ku kino agattamukko ne ku nsonga ezo ez'ebiyise. Kati katumalize ne paragraphs ebbiri z'ebbaluwa ya President Museveni agamba the corrupt people that were taking money in State House that wanted to see me as browds were exposed by members that were not in the structure of the formal. The gang of criminals in State House, led by somebody called Itungo, that were robbing a gold refinery developer known as Cohen, and even planning to kill him, are still being covered up by elements in some of the structures. The big case of Besigye, why has it taken 2 years? Besigye refusing to go to court. What have the formal structures been doing about it? It was actually the informal actors that helped in the arrest of Besigye. Uliriza. President Museveni agambye, the big case of Besigye, why has it taken 2 years? Besigye refusing to go to court. What have the formal structures been doing about it? It was actually the informal actors that helped in the arrest of Besigye. The formal structures are finally beginning to operate in the case. Could it be that the aim of Mwenda was to frighten the patriots from exposing corruption and criminality? President Museveni yagambye nti ebyokukozesaako wano na wali enkola ezitali direct oba ezitali effomu ye tajja zivaako nga bwe baakozesanga mu kibira. Aleese kesi ya Besigye n'agamba nti lwaki omusango gwa Besigye gumaze emyaka 2 Besigye okubeera nga agendanga mu kkooti n'agamba nti enkola ey'amateeka eri direct oba eri ffomu eyambye eki mu myaka gino 2 n'agamba nti enkola ziri ez'abantu abatagenda direct ku nkola ng'ebintu we birina okukolebwa ye yayambako mu kukwata Besigye. President Museveni n'agamba nti kati bino ebyammwe ebiri fome bo biri direct we biri mu kukolera essaawa zino. Kati President Museveni n'agamba nti Andrew Mwenda ono ebintu bye byakola awandikanga amabaluwa n'ebyawandika kubeera nga atiisatiisa baagazi ba ggwanga oba ba mwoyo gwa ggwanga okubeera nti balekeraawo okwasanguza obuli bw'enguzi n'obumenyi bw'amateeka. Amaliza n'agamba nti thanks for reading through this missive signed Yoweri K. Museveni Ssaabalwanyi n'ateekako omukono ku bankaluwa eyo. So President Museveni bino byonna mu kubiwandiika abadde ayanukula Andrew Mwenda. Najja ne mbagamba nti Andrew Mwenda yali ayogedde ku mukulu Stephen Wagaba bwe yali agamba nti akozesa bubi State House n'okubeera nti amanyi President Museveni bw'atyo n'alumbanga abantu. Ngenda bateerako ekifaananyi n'alumbanga abantu mu nkula ez'enjawulo mu gavumenti n'abangako engeri gy'abasokonkola n'abaggyako omusimbi n'ebigwa mu kkowa eryo. Statement esinza okuba nga etunuulirwa abangi yeyo President gy'akoze nti in the last 56 years he has been fighting. He has never tortured anyone. He has never ordered for anybody to be tortured, not even his opponents, because of the reasons he has mentioned in the letter that I've given you guys here. Ebyo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Kati awono nga tukyagenda maaso era ebbaluwa eyeewandiikiddwa President Museveni bangi bakyebuuza nti Andrew Mwenda ono yani nga musajja buli wawandiika ebintu byawandiika bireetera President Museveni okubeera nga afunamu kenkenyera era naye n'akwata nkaluwa ne peni n'addamu Andrew Mwenda. Andrew Mwenda munnamawulire wa kika ki? Kankujukize mu mwaka guno gwa 2026 emirundi 3 Andrew Mwenda afulumizza stories zino. Yawandikako article mu mwaka guno yawandikako article yali egamba when old age strikes a leader. Eyo yagifulumya mu April nga 2026 ekyali kivunula nti emyaka omukulembeze wakaddiwa emyaka ne gimusukkako ba ne gimutomera kyekibaawo byawandikibwa Andrew Mwenda.
Ekyokubiri mu July w'omwaka guno gwennyini yawedde, Andrew Mwenda yawandiika that statement era n'afollowing up to story yali egamba State House and security agencies under siege. Ekyali kivunwa nti State House wamu n'ebitongole bya security biri mu buwambe oba buli wansi w'akasambattuko olw'omusajja omu. Kati ogwoludde President Museveni ayanukula. In fact, there was another article era kulwa Andrew Mwende yali egamba nti the president is man. How Stephen Nwagaba manipulated powerful individuals and extorted large sums of money from them. Eyo ya July nga 28-2026. Ngevunula nti omusajja wa president engeri Stephen Nwagaba gye yakozesaamu obubi amaanyi olw'okubeera nti amanyi president najja omusimbi ku bantu ab'enjawulo ab'olukale. So ezo articles zonna zawandiikibwa Andrew Mwenda era n'abeera nga aziwa platform n'okuzisitula paka mu bantu era byebimu ku bisinza okuba nga bireeta President Museveni mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu n'agenda mu maaso n'okuba nga ayanukula. Bino byonna we bigendera mu maaso we tutuukidde olunaku olwaleero ng'aba opposition bakyagenda mu maaso n'okuba nga bakuba omulanga n'okusitula eddoboozi ku lwa munna opposition omukulu Sam Mugumya eyabuzibwawo omwaka oguwedde paka nga ne gye buli eno tannalabwako wabula akatambi ke kalwisa feesinze ku mikutu emigattabantu nakasyalinzeeko nawano ng'embeera y'obulamu mwali terabika kubanga ewoomya nnakabululu yadde eddakiika emu. Bobi Wine olulabye bino byonna nga biwandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni. In fact nga tetunagenda wa Bobi Wine ndabyeko Dr. Sarah Birete mukyalo oyo omulwanyizi w'eddembe era activist ayanukudde President Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti thank you very much Your Excellency for finally admitting torture by members of the security forces in Uganda. Can this concern go beyond Nwagaba and his relatives to cover all victims of torture in Uganda and punishment for the perpetrators? Omukyala Dr. Sarah Birete n'amugamba nti weebale nnyo President waffe ow'eggwanga olw'okubeera nti naawe okikakasiza nti ebitongole bya security birimu abatulugunya abantu. Kanamugamba nti mukama wange nga wowandiise ebbaluwa osobola okufaayo ne kisuka ku Nwagaba ne twongera okuba nga tutunuulira abantu bonna abakoseddwa okutulugunyizibwa mu ggwanga. Ate ye Bobi Wine bw'awandiise abadde mukambwe ebigambo bino biwandiikiddwa Bobi Wine era mbisoma nga bw'abitaddeyo. Agambye nti pathetic liar. This coming from a man who for 4 decades has presided over a regime known world over for the worst forms of torture is beyond shameless. The same man who publicly said that I was beaten properly or I was tortured to near death in Arua. The same man who recently boasted that he had kept our Kenyan brothers at his fridge being subjected to the incredible torture. The same man whose criminal son broadcasts images of tortured victims and threatens opponents with the most vile forms of cruelty. And all Museveni does is come out promoting him and praising his foul actions, sickening hypocrisy. Of course, he hopes that these denials may shield him from accountability, but the world is not stupid. A time will come when he and his henchmen will be held to account for every wound inflicted on our people. Bobi Wine awandiise n'agamba bulimba, musajja mulimba. N'agamba nti kino kiviira ddala eri omusajja amaze emyaka 4 ng'akulembera omugigi ogugenze maaso n'okuba nga gumanyibwa mu nsi yonna nti gugenda maaso n'okuba nga gutulugunya abantu. N'agamba buno buswavu oba tewali kuswala kwonna. N'agamba nti omuntu eyavaayo n'anjogerako, Bobi Wine yagamba, omuntu eyavaayo n'anjogerako nti nakubibwa bulungi nnyo katono nfe mu Arua, omuntu yennyini eyavaayo n'ayogera ku baganda baffe Abannakenya abaali wano abateekebwa mu firiji okubeera nti ebyaddala baatulugunyizibwa. Omuntu yennyini agenda maaso n'okuba nga atunula mutabani we ng'agenda maaso n'okuba nga akola byonna by'akola. Bobi Wine n'agamba nti ddala buno bunnanfuusi bwa kika kya waggulu. Wabula Bobi Wine mu bankaluwa eyo gy'awandiise n'agamba nti wonna gye birikira tulimaliriza nga ebintu biteeredde era nga bikyuse. So that is the letter from President Yoweri Kaguta Museveni as of today.
his response to Andrew Mwende on the issue of Stephen Nwagaba. At the same time, the reactions from some of the opposition leaders as they were reacting back to the letter written by the president. Today, the 3rd of August 2026. Kali, awono nga tuvuddewo Honorable Namere Justin ebigambo byayogedde tebigenze maaso na kubanga bisanyusa Baganda yadde. Ebigambo bino abyogedde ku weekend eno gye tuli mu kuba amabega. Oyagambidde nti ddala e Buganda abantu abasinga mulina amagezi matono. In fact, njagala owuliriza akatambi kano saagala kakutulamu. Bwe katandika kawulirize bulungi. Bwe yayogedde ekigambo ekyo nti mu Buganda abantu baawo amagezi matonoko oba matono ddala. Waliwo eyabaddewo n'amugamba Honorable ekigambo ekyo kizzeeyo kimenyewo. Ko Honorable Namere sijja kukimenyawo. In fact, ebimu ku byasinze okumutaanula n'okumuleeta obusungu asinga kwogera ku bantu bagamba nti balumba taata we ate era wamu naye kennyini okubeera nti bamutadde mu square y'emu. Okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala. Eri mu West waliwo omwana eyeesimbawo bamuyita Mwine Mpaka nga taata we Minisita wa Agriculture Honorable Lwamirama. Sijja kikyusa naye sooka owulirize. Okuwuliriza kwe kujja okuyigiriza. Mu Western Uganda Banyankole waliyo Minister of State wa Agriculture Honorable Lwamirama mukwano gwange nnyo. Ng'omwana we yeesimbyewo ku Youth MP. Abantu bali ne bamwagira ne bagatuwagire nnyo omwana ono kubanga tuba tukubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja liki ajja kuyamba bavubuka banne ate naffe tumutumenga ewa taata. Kakati nange Namere ne neesimba mu Buganda nga mzeise mpija ate ye senior wa Honorable Lwamirama yali full Minister of Agriculture. Omanye okuba nti omwana wa Minister gwali musango. Nalaba abasajja bakulu bwe bagwirana nga mwana wa Minister abeera atya mu Parliament. Nga bajjula okwatika emitwe bajjula ng'okubeera omwana wa Minister gwe muki? Mukalunze nali nsinga mu qualification nga nze lawyer mmanyikiddwa ndi mawulire ndi voko nga mutufu bonteeka wali ne benneesimbyewo nabo. Era n'omuntu gwe bannwanisisa nti yaba ayingira Parliament yatuukayo teyayogerayo kigambo n'eki naye nga yakiikirira abavubuka mu Buganda. Juzi eriyo omwana maama we tuli naye mu cabinet minister kawala kalungi nnyo kasomera Cambridge mu bazungu kwogera bulungi kalina idea ennungi. Abantu b'engulu bagamba nti amaama ne bw'aba minister kasita omwana muki mulungi mumuwe. Abaana bonna bavubuka bannene beekunga ne bamuwa era maama we minister naye mu Buganda wonna abantu baali bagenda kweyambula. Naye ng'omusango guli ku mutaata weeki effitina nsikire nzaale nnyonke kiki. Kati nakati kyekibalumya emiki seekanseera agiyita fitina enzaale mwekkakkanye. Ebbanga lyomala Papita alina bwe yagamba lulinga baakadangirira ku bw'MP bwe baali batubbye ne tudda mu kooti ne baddamu ne babala ne batulangirira ng'era waliwo abaleekaana. Papita nabaga nti ebbanga lye munaamala nga temukkiriza omukisa gwa Namere mugenda kukolera mu nsobi kuki nsobi. Akati n'olaba chairman we NRM bwakunama n'abeera mu kamera n'agamba oyo we NRM teyawangula kalulu. Nsi yonna n'egamba ono alina akatuli ku mutwe. Ne ba NRM ne ba chairman banne bali mu kuba masimu baga oba omusajja yagwa eddalu nga temukimanyi. Ng'ate waaki mwalabye chairman w'Egomba chairman Wittons bamuwadde obwa minisita si MP kuba yakola nnyo yawagira nnyo banne. Era nze bwe yeesimba mu Yala ne mugamba nedda chairman Wittons kana akafo ka Yala tukawoono siteera kiriwo waguli ku level ya bwa minisita naye nga ne ba MP baali bamukkiririzaamu. Chairman abalala bazimba zikkaliya bazimba bitundu. Chairman Kaweesi single handedly yayamba bakandidate be ne bawangula abasajja ab'amaanyi
olowooza Kanso Yusufu Nsibambi yali ajjika mu Parliament. Oyo musajja ku bintu byakoledde abantu. Naye Chairman Kaweesa Mpigi ne balwana ne bakola ki? Bachairman bonna wabeera ne bakandidate abawangudde asanyuka. Ono wammwe yennyini ye yalwana bakandidate ate Nameera amuwangudde ate ne kumumuwangula era akyasera. Mugana abantu basezi mutasoma buluma bukulu kiki? Naye twetereze ekikulu kyakola ki? Bigambo bya Honorable Namere binono birese tabu y'amaanyi. Bangi babitunuulidde abasinga balonzeemu ekyo ekya Buganda. Bagamba nti ddala omwana wa Buganda tasobola ku addressinga Buganda n'Abaganda mu ngeri eyo, ate abalala ne bakitwala mu ngeri kale eri light olw'ensonga nti yandibanga yabadde munyiivu nnyo olw'ebyo ebizze bitambula. Kati gwe atamanyi kiki kyasinze kubanga kituleeta wano. Honorable Balamu bwe yabadde mu bitundu byeyo ayina we yatuuse abantu ne bamuloopera nti taata wa Honorable Namere, Honorable Sempijja, yali ayagala kubagoba ku ttaka. Honorable Balamu kye yakoze kwe kubeera nga amuyisaamu akasimu era yakakubye butereevu paka wa Honorable. Let us have this interview. Koja ndi bulungi koja ndi wano Erakayi mu lukiiko lw'abakulembeze b'Erakayi baleseemu ensonga nti Honorable Sempijja bamulanga ki asenda ebyalo bisatu ng'agobawo abantu akozesa emmundu ne mbagamba oyo abeerako jjange temutumye mwesitukidde ne mbagamba ekisooka ngenda mukubira nga bawulira era nkukubidde essimu nga nteeka ku loudspeaker nga njagala bano abantu mbagamba ekisooka ekyokusenda abantu kiyimirizibwe. Ekyokubiri wabeerewo meeting wangi tewali omuntu asenda kati ono kansala byayogera abijjawa kansala kwata akazindala yogere bye badde yogera nedda wati ogambye basenda kati ahambulira yasenda ebyokusenda abantu Mwami Kabogere n'agamba nti minisita yamutumye minisita agambye kanasendako omuntu era kyolina linda era minisita tajja okukola amagezi gempaako jjange n'abo abataka mwenna. Minisita asooke bamanyi obunene bw'ettaka, abatuuze abaliko bafune ebyapa, muwulira abatuuze bafune ebyapa. Ati kubuulira zayogera nnyabo kati onane bweyogerako n'abantu bano. Kuliko abantu bameka onale kuliko abantu bameka kuliko bameka baliko bangi be bameka gwe onale kukwata mukalono kuliko abantu bameka eka lukaaga ati mbuziza kuliko abatuuze bameka tomanyi abantu lukaaga onale mumanyi bameka wona zirika bisatu. Okay, kakati tugenda okukola kujja nze ndi mwanawo ettaka bwe liba liriko abantu nga liri eka bisatu ate nga kuliko lukaaga tujja balekera ettaka eryo oba ng'olina ekyapa tuwandikire Uganda Land Commission compensating bano abatuuze tubalekere ettaka babeere ku ttaka lyabwe. Kale, wuliriza problem olina empisa embiri omukazi gwe
Okay, Minister agambye bwati njagala mumuwulirize. Ettaka eryo lye mwogeddeko alibalekedde. Mulide. Kalina kyaliagaza era alibalekedde musigamye. So exactly eyo nno yembeera eyabeerawo okusooka. Honorable Balaam Mukolo yali atambudde yekka nga talina Honorable Namere over the weekend just recently. Bwatuukayo abantu ne bamuwaabira oba ne bawaaba gyali nti taata wa Honorable Namere yali ayagala kubagoba ku ttaka. Kati abamu bagamba nti engeri Honorable Balaam ne Honorable Namere gye bakola ababiri. Lwaki Honorable Balaam teyasooka kukubira ku Honorable Namere n'amugamba waayi ndi wano naye ate abantu bagamba nti taatawo kino na kino na kino. Kati abamu bagamba lwaki. Then ate abalala bagamba nti obwerufu bulina okulagibwa awatali bantu kuttira ku mulala ki liiso. Then ekibuuzo ne kibeera nti ababiri bano baakusigala nga batambulira wamu era nga bakolera wamu era lwaki instances zizze nga zokoona ku Honorable Namere ate nga bakolera wamu. Abamu bagamba nti when you're fighting corruption it fights back. That is also another take ey'abantu. Mukadde kamu Honorable Namere yayongedde okubanga akola clarifications oluvannyuma lw'omukolo ne speech egyo gye walabye yayongedde okubanga abaako byatangaza byenjagala nabyo mwewulireko oleme gamba nti bigambo biwandwa buwandwa muntu. Kibuga kya Ssaabasajja tuzimbe n'eggwanga ery'enjawulo. Ndowooza atumaisi enaka okonyeko wali ng'olaga nti ekyabadde era kaayi it looked like an overreaction mu mbeera eyo oba abadde nga batajetinga omuntu omulala. Ekyabadde Rakai kyabadde kipange njagala okukikkaatiriza. Ekyabadde Rakai kye baaleeseemu ekiraga nti Muzeeyi Ssempijja ayina abantu bayagala okugoba ku ttaka. Ekyo kikyamu nnyo. Omukazi oba omukyala gwe baakitumye okukibuuza twamunoonyerezaako dda era nga bakansilas banna abamu baatuwadde dda reliable information nti omuntu oyo yabadde mupange. Ab'ekyalo tebanagambako Honorable Balaam nti baagala kubagoba. Wabula kansala yayimiridde ng'ate mupya nayogera bwogezi randomly timpulira former minister Honorable Ssempijja ayagala kugoba abantu ku byalo bina. Information eyo nkyamu nnyo eri false ne bw'obuuza ababaka baayo abaluddeyo abakulemberayo abaka nga Honorable Kinyamatama nga Honorable Javiira baaliwo Muzeeyi Ssempijja bwe yeesitula nga Minister wa Agriculture n'asalirako abantu ettaka eryo n'alibawa n'abagabira n'emmwanyi n'abasomesa n'okubasomesa n'abagaana n'okuddamu ate okutunda n'abaga kati mwena musetulinge buli omu waali asetulinga akole. Era abantu b'ebyalo ebyo bagambye Honorable singa mufunayo omukisa ne mujja ne tuwogera kubanga omusajja bamuwaayidde. Abantu b'ebyalo bamujulira omusajja waggonjebwa tasobola kugoba abantu ku ttaka. Wakati mu bantu okwagala okukkakkanya Namere n'okuyingirira nze baanoonyeza kye bampaayira nti Namere yabba kino ne kibabula. Nti Namere yakumpanya oba yeegatta n'ababbi gundi ne kibabula okuva olunaku lwe nagaana omubbi okuteebwa nga waliwo minisita akubye essimu nti wabeewo omubbi ateebwa. Okuva olunaku lwe nasimba ekkuuli emipango lwe gyatandika n'ebikolwa eby'obujoozi n'ebikolwa ebyokwagala okunzikakkanya emipango lwe gyatandika. Bwe balabye nda ekyokuleeta omuntu abanja bulegeye emmwanyi bamusibewo nti abanja nze tekizitoye bulungi ng'ensi ekikubyemu ebituli ne bapangapanga ekyokuleetamu Muzeeyi Ssempijja. Ayina ettaka lyeyasala ku ttaka lye n'alyongera essomero lya gavumenti eryali okumpi n'ettaka lye Masaka eyo n'abakolera ne polls z'ekisaawe era abantu bakiyita n'ekisaawe kya Ssempijja abalala bakiyita kisaawe kya Biiso kuba abantu bamuyitanga Biiso. Kati abayikyala abamu bali ekyo ekisaawe Biiso kye yatuwa ebintu byadda ekyapa kikadde store enkadde era ettaka lye gye liri 100 acres yasalako katono n'ayongera essomero borde nalyo lyalina eryalyo neera olaba nti nakyo baakireese tetulabawo bantu bakyalo bavaayo nti bebeekaabira wabula olaba muntu mupange ajja n'abaka akazindaalo n'agamba nti former minister Ssempijja ayagala kuba abantu ku ttaka. Former minister Ssempijja yatunze ettaka eririko essomero. N'olwekyo ebyo ebiboozi babireeta ate bakimanyi musirise musajja waggonjebwa tajja kuvaayo bambi nti oba asika emiguwa annyonnyole bingi naye ng'ebiboozi ebyo mbasaba bannayuganda mu bisekere busekezi kuba byabadde bisinzidde ku kakkanyaze omupango guli kunze naye nja kuwangula. Ndi musanyufu nti ogenda mu butuufu n'osoma
reactions oba ekubaganya ebirowoozo kw'abantu ab'enjawulo nga bamuwakanira. Mwebale nnyo okusiima omukulembeze oyo kubanga oggyeko ekyataata Muzeeyi gyakolera ekitundu kino ebbanga ddene n'akolagana n'abantu n'abeera mwesimbu. Kati bw'olaba abantu abenoonyeza ebyabwe nga bagattawo ebibuuzo olw'okuba bafa okutunuza omudumu mu Nameere, kintu kya nnaku, naye ffe tusigala tulina ekisa kya Katonda n'okukkiririza kw'abantu. Ate President Museveni yasigala musajja agoberera era amanye ekituufu n'akyawula ku bulimba. Bigambo bya Honorable Nameere ng'ayongera okuba nga annyonnyola agamba nti waliwo abamupangira okubeera nti bamusuula. Ekibuuzo ani apangira Honorable Nameere? Era ani ayagala ababiri baawukane ye ne Honorable Balamu Barugahare? Ekirala bakyali bonna oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyakalabwako banaasigala bakyakolera wamu? Ekyo kikyali kibuuzo kinene. Ekirala, omuntu omulala ateekebwa mu picture ye Honorable Kasolo, ojja kujjukira nti yali ayagala okwogera ne Honorable Nameere ku ssimu, Honorable Nameere n'agaana. Era ye Honorable Nameere agamba nti awe waava obuzibu bano bwe balimu. Kati bwe tuba nga tuzeeko okutunuulira ku nsonga y'abano kubanga babadde nga batambulira wamu. Honorable Nameere over the weekend when she had an interview with Kasuku, she clearly gave her point of view why they have to move together. Ye ne Honorable Balamu Barugahare. I did an interview with Honorable Munyagwa some time back. Even today he re-echoed it, saying, do you guys have to move together? Because Oli ye cabinet minister or the deputy way. Meaning, what are the deputy minister, but it's a minister of state. Okay, minister of state. Okay, in his explanation, he was trying to say you are his deputy. Which is okay. So meaning, if he's not somewhere, then you're supposed to be there. And the question is, do you have mwino tambula mwina? Kati Honorable Munyagwa byamanyi. Ye bwakimanyi nti minister of state kitegeeza ewatali minister gy'atagenze gwe gy'olaga. No, the roles are divided. Is a full minister and a minister of state. Of course, but once in a while he delegates. The nearest delegate is you, the minister of state. Nenga ate waliwo roles ezimu zirina abroad, mawanga g'ebweru ng'ezimu zize, ate ng'endala za minister of state. Ne zino inland ng'ezimu zize naye nga bwe ngambye oluusi lwaba tasobodde, the next best option is you. Is the minister of state. Naye ekyo twakikaanyaako ne tugamba nti as we start at least the first 10 districts wotugende ffenna kituyamba okuweeyinga to compare and contrast n'omanya nti okay bwe ziba land issue the best way otuma ne bakufunira file ne bafuna n'eyeeri e Kampala ku system ng'ekyo tukistadinze ffenna nti bwe ziba parish model issues otuulira ddala mu editorial omuntu wa bulijjo bwe ziba bweziti ne bweziti bwe baba ba mafia nga bwe byowalabye ne Masaka, this is how you go about it. Kati ebyo twabadde tulina kusooka kubiyiga nga tutambula ffenna. Yeah, and we've had a good observation of how things work. The best way to do it. The best do and the best don't. Tukifunye bulungi nnyo. That's why you see nti kati he can ably say, for example, today we divided ourselves. We had unfinished business in Masaka. Nga tulina okuddamu obululu bwa parishes ezo ate nga PDM committees ezo ate nga tulina n'aba parish development model secretariat baze ate nga already Sembabule yeetegeka dda ate nga waliwo ne bye tutamaliriza Masaka mu district that we needed to do twapanze nti bye tukole sport checks ate nga tulina ne Zoom meeting ne Prime Minister. So nangamba omanyi nze agenda olugendo kangende gwasigadde Masaka ku Zoom. Then okuba obukiiko oyitireko ne ku ssomero n'abamawulire babadde baagala update kukikigenda maaso nangamba eyo nayo gwabagikola. Bigambo bya Honorable Nameere. So ekibuuzo kikyali kimu nti ye ne Honorable Balamu bakyasobola okukolera awamu oluvannyuma lwa byonna nti newankubadde Honorable Nameere obusungu abulaga eri abantu abaleetedde Honorable Balamu ensonga, but ate Honorable Balamu okusigala nti issues azihandlinga nga zikwata ku junior minister we
nazisigaza mu public nakyo ekyali question y'amaanyi. Abamu bagamba nti buno bwerufu bulina okulagibwa nga bwe buzze bulagibwa abantu bonna nga bagize oba bo ababiri balina ensonga zikwatira bali muko. Kale awo nno nga tuvuddewo, that is a picture of a 19-year-old mother who reportedly passed on at Naguru Hospital. She left behind a 6-month-old baby. However, no person knew about her family. Mumbere fanana ko bwetyo. So omukyalo oyo myaka 19 yavudde mulamu mwensi eno ku ddwaliro ly'e Naguru. Wabula yalisse omwana wa myezi 6. So neje buli eno babadde bakyanoonya ab'eŋŋanda ze nga tebannamanyikako. Ayinza okuba nga omanyi, sobola okubeera nti owa information ng'etuuka paka ku ddwaliro eri Naguru. Kale awo nno nga tuvuddewo, omukyalo ono gwe ngenda okuteerako y'omu ku bazadde ababa alina abaana ku ssomero erya King David, essomero abaana abaafuna akabenje abasukka 20 ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo n'avuddeyo n'alaga obusungu eri essomero lino ne management, agamba nti baabakyaliddeko naye teyasanyuse na biki ebyaddiridde mu nkwatagana gye baabadde nayo awo. Let us hear from her. Hey guys, Kucha King David, among the people who lost their beloved ones, Chenzo bagamba nti Kalibala mutuufu mu ngeri ye however much yakoze eki yakubye nnyo. Those people are not fair. Kwakinjogera bwentyo. Today Sunday ku Lwomukaaga yesterday bazze ewaka, bazze abantu 8 bazze ewaka nga ekibaleeso tugamba nti ku Monday abaana baddamu okusoma. Kyekibaleese just because they know tuyinayo abaana abalala bameka 3 abasomerayo. Kati be student bajja batugambe nti ku Monday waliyo ki okusoma. Nga tebazze kubagiza wabula bazze tugamba ku Monday waliwo okusoma. Kati twali twogera nabo, waliwo omukazi yabadde tikyo omu yabadde abalaata naga abaana tebaafa bangi, baafa abaana nga 2 naye nga 2 gayogerako ku list kwafuluma abaana abameka 23 to whereby tebaali bobokka, mwalimu ne ba unknown. Ba unknown mwe mwali ne sister waffe, kitegeera mu ba unknown mwe mwali ne sister waffe, naye nga eyatuuka ku ground yagamba abaana bangi, ba unknown bangi bakwata bukwasinga basuule just because they didn't have what names on their uniforms. Naye omukazi najja n'atuula mu ntebe mu maka g'omuntu, n'atuula mu ntebe nga bw'atugamba nti abaana 2 bokka be baafa. Ate abantu abo bakalu. Omanyi otuuka mu maka g'omuntu toyina kyoleese nti oba mabugo, nti oba ozze kungubaza, n'ogamba musoke munkyagingireko ku ssimu yange naye erina kyaja ya Phantom maka ga munno. And you want us to be fair, Jemoli? Really? Tebazze na mabugo, tebalina kye baleese, nti oba omuntu oba ogenda mu nnyumba ya at least wetikayo kantu oba kagaati batandikira awo bazze tugamba nti abaana baddamu ku Monday. By the way, when I posted Gondi video ya sister wange, one of the teachers asomesa Chilastborn kyaffe Kirenzi yajja na comment nga n'agamba natekawo amanya g'omugenzi, then natekawo n'oyo aga brother from to n'agamba babadde ba Luganda. Then I was like yes, nakomaawo. That means bagenda bakyalira bana abantu abakyalinayo abaana naye ng'ekibatwalayo kubagamba nti abaana baddamu ku Monday. Naye is it fair? Kiri fair ogenda mu maka g'omuntu ng'omugamba ebyo? Batugamba obuzibu obwe bwagwawo, batugamba nti abaana bagenda kuddamu after 2 weeks. Ne tukitegeera nti ejja kuba Monday. Kati why do you come to people's houses? Nga tewayi kyamakulu kye muze nakyo, tewayi kyamakulu kye muze tugamba, wabula tugamba nti ki abaana baddamu ku Monday. Really? Byonno bigambo by'omu ku bazadde era nja kubireka awo sijja kugatako.
kale oluvannyuma lw'okubeera nti abasibe ba NUP oba banna NUP abaali basibibwa 9 bateereddwa, Bobi Wine avuddeyo n'asharinga ennamba z'essimu ze musobola okubeera nti mubaako akantu ke muweereza bano olw'ensonga nti embeera y'obulamu kati ebintu si byangu. Oluvannyuma lw'emyaka 6 nga bali mu busibe bakomyewo bagenda maaso n'okubanga ensi bagirumba nga bweri, so beetaaga obuyambi bwammwe. Sekifaananyi ekyo kyolaba n'ennamba z'amasimu ze ziizo zosobola okubanga oba findingirako. In fact osobola okugenda ku mikutu egya social media naddala omukutu gw'omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform Bobi Wine n'ogenda maaso n'okubanga olaba ebyo. In fact nga tukyali ku NUP omukulu Zambale Blasio Mukasa ono nga wetwogerera ye MP w'Enansana yavuddeyo n'asisinkana ne ttiimu ye eyamukubiranga campaign n'agenda maaso n'okubanga abagabanya ku musaala gwo gwasookedde ddala basobole okubanga nabo beekubako enfuufu. Kati ekyo bwe kibasomesa buli muntu avaawo ennyo n'atagamuka omusajja oyo mubi naye nange nakyanga okubayita mbatunuleko obutunuzi mbakole ki mbagenda nti banaye nga mumanyi enzo ono yanyigira n'okunyigira n'ebipande nabisula n'agenda nti ndi mubi nnyo mukima ng'ate mubantu abaana be nasooka okuyita okulaga omutima gwange nti ngenda kwagala walimu neetamwa nnyo nenfuuka ekisinziiro naye nakuyise bikutegeeze obenga kuddeeyo gwemulugunya bana mazima gakufuula owaati. Bigambo bya Honorable Zambale Blasio Mukasa. Balaye mu commentinge ngenda kubanga mbatumirako. Buli wolaba video yagaliwo gwe giraikinge o commentinge mba wakukutumirako. Kola ekyo. Kale owekitiibwa Katikkiro alina akantu ke yakoze. Omanya abantu gye twakulira bw'oba wakula ne muto wo bwa mukuluwo. Ne bwatuuka n'afuuka president oba n'afuuka omuntu omunene mu ggwanga ebiseera ebisinga osigala omuyita linnya lye mwamuyitanga. Wabula owekitiibwa Katikkiro yasisezza abantu yayogedde ne mukulu we n'amugamba nti my big brother goyinga siro nga tuli mu bantu tompita mannya ago ge wampitanga sebo kati ndi wa kitiibwa mulamba ndi Katikkiro. Mukulu wange Edward aliwa sebo Edward kituufu wano nze Peter naye toteekeddwa kukyatula mu bana abantu kubanga Omuganda agamba nti Bemba takyala. Siiga Kabaka akumanyi nga gwe mukulu wange John nga Kabaka akumanyi najjaawo ewuwo tosobola kugamba bamulirwana mujje munnyanirizeeko Roni ali wano wadde nga mukwano gwo. Kati oyo Edward alina kulina nga tulife kampita ebyo byaba Peter so si mu baana ab'omukirowooza era bw'oli kiddamu nja kukubonerezanga Katikkiro wa Buganda. Roza mukulu wa Katikkiro yamulabye ati Katikkiro y'owekitiibwa Charles Peter Mayiga kati yagamu ku mannya ge mulimu erya Peter wakati kati oli mukulu wa Katikkiro weyamulabye yali muyise nga kalu yadde oteekako owekitiibwa yadde omuyita Katikkiro ko Katikkiro my brother kale nga tuteekateeka okuva wano nkugambye nkolera ekintu kimu commentinga ngenda kuba mbatumirako nga show tugimaliriza. Abazadde enjega ezigudde mu ggwanga muzirabye abaana bangi abatufuddeko mu bubenje naye era abazadde in fact si bazadde amasomero obulagajjavu bukyaliwo just laba ekyabaddewo over nga tuyingira weekend mu mazima ddala. Opakidde bangi sebo kiganyi mukama wange byetwagaana bino otikootya abaana otikootya bwotya abaana otikootya bano abaana bagemu who are you
bakafa abaana bameka bootise. Who are you? Laba abaana laba abaana muveemu mpola 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 mpola. Can you imagine? Who are you? Mpola mpola muveemu. Mukute already. Mukute sawa. Nkukute sebo. Nkukute muveyo mpola. Kose fete kino kyakola. Who is he? Bono babana bameka n'abapakira bwati. Master aduse. Gwani amanyago sebo. Boss gwani amanyago. Bameka. Follow me to police. Ngoberera mu mirembe. Taxi etika abaana 14 eno babadde bagitisemu abaana abasukka 40 oba bawerera ddala 40 almost ku bintu ebyakabeera mu ggwanga ku baana b'abendi abaakava mu bulamu obwensi eno Uganda. Katugende ewa Mayende quick reporter. Katugende mu sports tumalirize mbatumireko bannange tusiibule tuve wano. Okay? Kali. Mu South Africa wabaddeyo omupiira ogwazanyiddwa, goalkeeper yaweereddwa red card, naye no ye red card ekyasinze okubeera ey'ekisiru oba zezimu ku red card ez'ekisiru zojja okulaba mu mupiira oba mu muzannyo ogw'omupiira. South Africa wabaddeyo omupiira gwa Premier League eya South Africa nga ne Dennis Onyango eyo gyazanyira ojja kujjukira azanyira mu Mamelodi Sundowns. Kati league Dennis Onyango eyo gyazanyiramu eya South Africa Premier League wabaddeyo omupiira ogubadde guzanyibwa. In fact gwe mupiira ogusoose ku timu zino nga zizanya omupiira gwazo ogusoose mu season. Timu ya Siwerere yabadde ezanya ne timu ya TS Galaxy. Goalkeeper wa TS Galaxy ng'omupiira gutuuse mu dakika ya 93 nga guli 2-2 era gwawedde 2-2. Goalkeeper yafulumye boxi munne n'amunyigira oba kuwandibadde okuyita okumukubira, munne n'amunyigira oba kiwandibadde okuba ogamba nti okumuwa back pass n'amulekera omupiira. Goalkeeper ng'ali bweru wa box n'akwata omupiira like ng'ali a distance very far away from the line oba from the box, ng'ali wala ddala kabanga ne box. Goalkeeper onamanyiddwa nga Sifo Maseti. Sifo Maseti omupiira yagukutte ng'ali bweru wa bokisi. Bangi bawolereza Sifo Maseti nti ekisaawe kino kyabadde kizanyiddwamu k'abalagibe. Abalagibe balina ebirayini bye bakuba wabula babadde babisiimuddewo nga biri faint abamanyi olulimi oluzungu. Kati goalkeeper line ye nkwafu nnyo ya white bulungi wabula goalkeeper yagenze maaso olw'okubanga omupiira agukwatira bweru wa box. So kitegeeza nti tiimu ya TS Galaxy e South Africa game yayo eddako egenda kubanga egizanya nga terina goalkeeper waayo asooka amanyiddwa nga Sifo Maseti. But this red card mukwano gwange goalkeeper yamulabisiza nnyo. At least omuzanyi goalkeeper azanyira mu league enneneko nga eyo aba asubirwa to act a little bit better oba asubirwa okukola okusingako kaawe. Kale byebyo nno abasidi omusuzire erinnya eryange agaliwo gwe mukutu. Kale kasooke mbatumireko misinde bambi atusobole okuba nga tuluyita olunaku. Tumira ku Ayazika Abdu webale nnyo okubeera nti olaba agaliwo yagambye nti but I love this channel, I don't know why.
webale nnyo kuba nti olaba agaliwo muganda wange. Thank you so much. Kule M David webale kulaba agaliwo. Mutebi Daniel webale kulaba agaliwo. Farida Nachejwe, thank you so much for watching. Ronald Katerega webale. Polite Mami webale nnyo. Peace Chan webale nnyo. Atasha the God Samba diga webale kuba nti olaba agaliwo. Mukadeke kampase nava okola chatendo nnyo okuva e Rwanda. Businje okuva wali mu America, thank you so much. Mugisha Star webale nnyo. Sebufu Simon na webale kuba nti olaba agaliwo. Mutebi Daniel webale nnyo. Generous Favor webale kulaba agaliwo. Eye of Ego webale kulaba agaliwo. Janat Cheyune agamba nti wano wewava real information kituufu kyoyogedde. So thank you so much. I saw Tasha giving a big shout out to Agaliwo, DPTV, AK and Vicky exclusive. Kale, mwebale nnyo, mwebale ddala mikwano kuba nti mulaba Agaliwo, Mukama bankumire. Mukiraba bayo. Mweraba.